live ku Map Media tuli yiganga n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mic check 1 2, mic check 1 2. People power. Power, power. Sangaini, no. Olwaleero lunaku lukulu. Nebaza kibumbu mu weekend n'amaadi gagwire. Nenda munzikirize nikuja kwogera n'atamu Busoga n'atamu Lugana byonna. Ndi Katogo, nze mwene ndi Katogo. Oluuyi luno mba Muganda, oluuyi lule mba Busoga. Olwaleero tenda kundeta Kyagulanyi, tenda kundeta Bobi Wine, tenda kundeta ani kati ndi Ngowe. Banange nsanyuse nnyo okubeera wano. Wano ndi waka. It is not by mistake. Kabakiriza mu Katonda. It is not by mistake. Tinenkuba etonnya olwaleero. It is not by mistake nti tukonekitinga nnyo. Ebiseera ebisinga bali batugamba tebamwagira nnyo waabwe. Kati siri waka temutuwagira. So mbeera wano mbeera waka. It is not a mistake nti bano ba blood mo bwomulabo bangalabe Bobi Wine. Era singa tata wange akyali nani mbuza naye muzeeyi Busoga tomanyi omwana gwe bayita blood mo. So nsanyuse nnyo okubeera wano baganda bange. It is magical to be here today. Njagala obbabulira ebintu bino mu abaana b'e Busoga. Nkibagamba nnyo tuli ffena. Nkibagamba nnyo nti it is not by mistake. Tinsobi okubeera nti bwe twali tutandika people power wadde ekirowoozo twatula Kampala naye ku kironkinga twakironkingira wano Bugiri mu Busoga. Sinsobi nti wadde Uganda yonna yawagira ensonga gye twaleeta. Sinsobi nti ate wane Busoga mwakitegeera nnyo. Sinsobi nti bwe twali tulonda abantu nti ani agenda okubeera chief ow'okusomesa abantu people power kitegeeza ki. Eyasooka yali Alex Waiswa Mufumbiro. Lindako nga tuyigiriza abantu people power kyeki. Omuntu ayigiriza abantu people power kyeki kitegeeza ki. Yaba Busoga. It is not a mistake. Tuliziganye ani akyangala nnyo abantu. Tuliziganye. Era sinsobi bw'owulira omuntu ayogana ng'akugamba ebintu bino manya otaagala obiwulire. Badde njagala nnyo mumpulirize abasobola okurikodinga murikodinge mugende mubibuulire abantu abalala. Sinsobi nti ne Alex Waiswa Mufumbiro
bwetwamulinyisa nafuuka omwogezi w'ekibiina era sitiimu twali tunoonya omuntu alina okuyigiriza abantu people power kyeki yali alina kuba Busoga afuuke muwanguzi. Ekyo kitegeeza nti waliwo engeri abantu b'e Busoga gye mwategeramu omulamwa gwe tuliko people power. People power si Kyagulanyi. People power si muntu yenna. People power is you. People power yegwe sebo nyabo. Era ensonga etulese wano. Nsanyuse nnyo gisobodde okutuuka wano. Honorable Kaluuya webale nnyo webali eddala kompyuta. Nja kwogera ku Honorable Kaluuya edda. Naye nyina ensonga ntono nnyo ze njagala okwogerako basebo ne bannyabo. Okusookera ddala tuli Busoga wano. Oboolyawo singa tetuli wano tetwogera bino. Tuli ffenna kasaba bannamawulire bakakaneko katono bannamawulire badde wano wansi. Okay. People power. Our power. People power. Our power. Leo nakulwa lero njagala bibagamba in a special way. Kubanga enaku ntono nnyo eziyise. Tuli ffenna. Enaku ntono nnyo eziyise basebo ne bannyabo. Njagala twanirize Secretary General David Sibumba mukuli wekuba iteo chali wange. Kwata. Hello. People power. Our power. People power. Our power. Katuliziganye. Enaku ntono nnyo ezayise. Museveni yabadde wano mu Busoga. Era mu bintu bye yavudde ku mawulire yagambye naye mmwe abantu ba wano musobola mutya okubeera mu bwavu obungi bwe buti. Oyo yabadde Museveni. Oyabadani yagambye musobola kubeera mutya mu bwavu obungi obuli wano. Oyabadde Museveni. Mwabasinga muli bato. Abasinga wano muli bato. Kati nze mundabanga omukulu. Naye nalina emyaka 4 Museveni we yawambira ensi yaffe. 4 years. Bangi kumwe baali tebanaba bazaala. Kati byenjogera bino muyinza okulowooza si bya ddala. Ne bamaama ne bataata bali wano n'abo ab'emyaka gyange n'abansingako mubimanyi. Museveni yabadde wano n'agamba kisoboka kijja mmwe bantu mw'okubeerawo nga muli baavu bwenu naye nga yeewuunya kiringa omubbi bw'akubba. Ate nkyamajja naga enyumba ebeera etya nga teri mu madirisa nga n'amadirisa yagadde. Katuwuliriza Museveni yabadde wano bangi mwewuunya ngenda bannyonnyola lwaki kyewuunyisa. Museveni yabadde wano neyeewuunya obwavu obuli e Busoga. Mu abato abali temunnakula njagala mumanye nti ono Busoga yali richest place mu Uganda. Wane Busoga yemwe maasoka okulima cotton, yemwe maasoka okulima coffee mu Uganda. Eno Busoga yali industrial area si ya Uganda yokka wabula ya East Africa. Enguudo zireerwe ne all kind of transport yali etuukira wano mu Busoga. Wano mu Busoga mwali bagagga nnyo. Wano mu Busoga abaana b'e Busoga tebaalimanga mu bikajjo. Abayindi Amusoga yali proud nga takolera Abayindi. Ng'era abakozi bagenda ne babajja Rwanda babajja Arua ng'abaana ba Busoga wano bagagga nnyo nga bali too proud nga balina emmwanyi zaabwe balimu omuceere basomesa abaana baabwe. Tetwasomanga nga dream yange kugenda Busoga kusomera Namasagali. Dream ya buli mulenzi yali yakugendanga Busoga emwiri. Yali dream ya Busoga. So mwabali wano wemuli, that is not who you be. No! Era mu byenjagala muve wano njagala ove wano ng'ogamba kino kyendeze engoye z'oyambadde. That is not you. No! That is not you.
awo oli Museveni akufosinzeewo era omulimu gwaffe mu generation yaffe kukujjaawo kukutekawo osaana so baganda bange kyanaku nnyo tituli mu mbeera eno olwaleero oyo Comrade Lubongoya ekimutuusiza leeti abadde ayina bacoordinating abawala betukomyawo abalala okuva mu nsi z'abawalaku naye ng'abaana abo abasinga bw'ataba Nanyonga oba Namukasa ojja kusangayo Banangobi, ojja kusangayo Bamutesi, ojja kusangayo Bakawuda, Banayigaga. That is not what it used to be. So bwe mulaba tunyiiga, bwe mulaba tubagamba Museveni, bwe mulaba tubagamba tukyuse embeera kubanga babafuula basileevu on your own land ku ttaka lyammwe ate nga bakozesa abantu abatono. Museveni akozesa metodi ey'abazungu gye bakozesa nga bajja ne Busoga alondamu abatono n'agamba kastanfu n'oli kiba kimala ng'ajja bako bakontrolinga mmwe nga basigisa mmwe. Yensonga lwaki twajja n'omulama gwe bayita people power nga maanyi g'abantu si maanyi ga muntu kubanga n'omukulembezeewo omu oba wa ddiini oba wa nnono oba wa byabufuzi asobola okutunda naye gweoba ogambye tojja kuntunda tajja kutunda. Olunaku lwaleero muli b'amaanyi bannayuganda bannange naddala abaana b'e Busoga kuba mwategera ensonga eno. So mu mbeera gye batutaddemu, how do we change it? How do we change it? Engeri gye tusobola okukyusa kino kyokka bannange njagala mumpulirize bakyali bange. Wulira gwelassa, wulira njagala bino byekugamba tonsudiya busudiya kuba nze bansudiya dda. Sirika obiwulirize ogende mu ghetto obigambe abaana. Wano tetuli ku muzannyo, wano tetuli mu kusimuka mayino, no. Ddala olunaku lwaleero basisita bammwe basireevu bwe bamugula tugende mu silevale kuba tuba tumanyi tutunda leba, tumanyi bagenda tukozesa nga tetuumala naye ne mugenda nga tomanyi nti bali mu kugula nsigo yo, bali mu kugula kidney. That is what happens. So bino bwe mbibagamba bannange njagala mmanye ge mazima era namwe mbitambuze everywhere. Ensonga njagadde making sure teri very clear temuli basebo ne banyabo. Kisobose kitya ekyokubeerawo? Ekyo kisobose kubanga twasirika. Bulijjo tubagamba tewali asobola kufuula sireevu nga tokkiriza omalamu wa permission. Buli we musirika, buli we mutafaayo, buli we mugenda nga mugenda mukolera bitole bya mmere ne bajja ne babakuŋŋaanya ne babawa butishat obweyero ne bawa n'ennusu 10,000 oba 5,500. You are selling your country. Engeri gye tusobola okubikyusa bino ebintu. Museveni asobodde otudividinga ng'akozesa ssente, ng'akozesa amaanyi, ng'akozesa emmundu. N'atudividinga ng'atudividingira mu tribe, Abasoga mudde eno, Abaganda mudde eri, Abagwere mudde eri, Abanyankole mudde eri. Kati bw'atyo basobodde otwenslavinga. Ate bwe yamalaawo n'adda ne mu tribes nazo n'azaawulayawulamu. Mu Abasoga mumanyi abaawulayawulamu. Abaganda Museveni abaawuddeyawuddemu, Abakoki n'abateekeri, Abeesese n'abateekeri, Abarundi n'abateekeri, bw'atyo everywhere. So kati ffe tulina okusalawo ne tugamba my friend, yes, nina eddiini yange, nina kabira yange, naye bwe tusisinkana ffenna tubeera bannayuganda. Kabira yaffe ye poverty. Kubanga kyekitugatta Uganda erimu bagagga n'abaavu, erinamu abalina n'abatalina. Kati ekisinga tugatta kwe kubeera nga tuli mu mbeera eno. So olunaku lwaleero muganda wange Kaluuya ono twali naye mu palamenti ey'ekumi nga tukkaanya mu buli kimu
nga tukanya buli kimu era twasinga okonektingira nga Museveni ayagala okukyusa constitution. Kaluya nasooka nakyusa n'emmotoka ye nerekera okubeera eya yero n'agifuula black nga kyali wange ologola kangoloke ono kyali wange ne banali sinaba kubeera MP nga kyali wange nga tudde emiziki. So bwe twali mu parliament Kaluya nagamba ekikulu mwana abantu bange tebagala oyo musajja ekikulu ntya akatengo. Kaluya yali alina akatengo nakimanyi Kaluya musajja mugezi nnyo nakimanyi Kaluya musajja mukulembeze nnyo naye nga Kaluya alina akatengo nga mugamba kyali wange tubeere kufenna natuuka n'omu nga njaga n'omuyimira mwakayima nga njaga mugamba Kaluya ozombonyawonya. Kaluya yankubira essimu n'angamba Bobi oba okuyimirira n'abantu bange kyekintu kyensembayo okukola mu nsi ngenda kikola nga ndowooza saaga. Nali awo n'angamba njagala ojje ewaffe ngamba abantu bange nga naawe ng'oli witness olunaku lutuusa olwaliro nsebo weebalimu njagala okwaniriza muganda wange naye nze sina amaanyi g'abantu. Abantu abo be babosi baffe. Kino nkigamba buli muntu yenna abantu abo be babosi baffe. Nange bwe nkeera ku makya netandika okwogera oludikya bayinza okutwala emisinde. Endagaano gye tulina n'abantu abo kwe kwogera ebibaluma ate okwogera amazima. Abantu abo balina okimanyi bali more powerful than Museveni and his guns. Abantu abo bakwagala, abantu abo baagala enkyukakyuka, abantu abo basanyufu naye gye bakoma okutwagala gye bayinza okoma okutukyawo. Oliryamu abantu abo olukwe nze gw'oliba oswaziza nga kyaliwo. Naye nze ndi confident kubanga nkumanyi for a while. Bwe wali tonabeera redde wangamba tewali redde. Kati obadde redde sinze nakubidde gwe wankubidde n'ongamba lasita tulumbe. Eri mwenna baganda bange ffe mutulabire ku bikolwa byaffe si ku bigambo byaffe. Mutulabire ku bikolwa byaffe. Kaluya ono nkimugambe wano mu kyama era nja kigamba nti mu abantu ba Museveni bagenda kutandika okubonyabonya. Bagenda kwagala okuggulako emisango. Bajja kukuba tiyagasi. Bajja gezaako okujja okusiba oba bajja nakusiba. Naye totowa abantu bajja kuyimirira naawe. Basaba baganda bange Kaluya azze ku ludda lw'abantu nga talina mundu yeesize mmwe. Kibagamba bulijjo nti omuntu ayimirira nammwe muyimirire naye. Mumuwe amaanyi aleme kuteerera. Mumuwe amaanyi amanye nti sayidi yazzeeko ye sayidi yamutima. Nammwe bakulembeze bannange mwenna tubaddenga ne problem era nkyoba oliawo tekikyaganya eggwanga lyaffe okukyuka. Nga omuntu omulala bwajja ng'avuganya Museveni ng'ate bapolitician balabanga abayingiridde mu kintu kyabwe. Okitegeera eno Uganda yaffe ffenna omuntu nze kennyini Ssemwogerere Besigye Basaamu Njuba bali mu kulwana na Museveni nze nekkubira miziki gyange. Bwe nabuuka ne munyaniriza kuba Dr. Martin Luther King yagamba the time is always right to do what is right. Omuntu saawa gyakoleramu ekintu ekituufu eba saawa ntuufu. Tomugamba nga waluddeyo kasaba nga atuuse mwanirize. Twanirize abantu abasalawo abasinga Museveni bamubuuka dda abalala tebannaba mubuuka naye nga bajja mubuuka. So buli muntu akera ku makya nada kusaidia abantu mumwanirize tubeere bangi bamanye nti tetulwanira bufo. Buno bufo temuli gyoli MP oli meya oli ki temuli. No, Museveni bw'abanga yakyali pulezidenti w'eggwanga lyaffe ffenna tuba basireebu tulina kujjako dikiteeta oli. So welcome everybody. Njagala n'okusaba naddala baganda baffe manyi batuwulira. What
wano Busoga nyinamu abantu bendispectinga benze nga nyamyanga nabo nga senga wange Rebeka Kadaga oyo senga wange njagala okuyimirira wano first of all mulamuseeko ekirala mugambe senga munnange jangu odde ku saidi y'abantu oyo Museveni takwagala nawe okimanyi babakozesa bukozesa tebamala okukosa nga asuula eri mu baganda baffe bawalubi mu baganda baffe banabeeta mu baganda baffe babalyeku njagala bagamba manyi ngikiri seefu okubeera kusaidia Museveni kubanga abasirikale batemu nnyo naye njagala balabula mwegendereze muleme kubeera nga nswera ensiru egoberera omulambo paka mu ntaana. Museveni is a rotting corpse. Do not follow the corpse to the grave. You have time to save your legacy. Mulabye mwenna mwenna Museveni kyakoze abantu bamwe tekina kubeera ffe abavubuka abato okubagamba you know more than we know. There should be a time when you should say enough is enough. There should be a time when you have some dignity for yourself, some decency for yourself. Mulekerawo okubeera n'okutya, mulekerawo okubeera n'omululu, muyimirire ku saidi y'abantu basebo ne banyama. Njagala okuba waggulu nga njogera ku kintu kino. Bannange mwenna abali wano bangi temuli bya bufuzi naye mwagala enkyukakyuka. Bannange tukolere wamu, bannange tukolere wamu. Baganda bange mwenna aba NUP abali wano manyi mulimu n'abatali ba NUP. NUP is just a party like all other parties, but the biggest issue is returning power to the people. Abantu bayimiridde naffe wano, mbadde wano nendaba maama wa mukwano gwaffe omugenzi Comrade Dennis Waiswa nga maama ali wano. Dennis twali tugenda Omoro nga Dennis bwe yeesimbawo teyafuna amatiketi teyayitamu naye ng'amanyi nti omulamu omukulu kujjako dictator. Maama njagala okwebaza bwe twatuuka ewuwo nga tulese omulambo gw'omwana wo. Nfuna obuzibu maama nze okunyonyola abazadde. Bumu Frank n'afa ne mugenda n'otulya maama we n'omugamba oba mugamba eki. Najja maama nga sirina by'okugamba naye ate ebigambo gwe n'obiŋŋamba era ozeemu n'obiŋŋamba wano n'otugumya n'ogamba baana bange mugende mu maaso, baana bange tukubakonje. Maama tetugenda kuswaza, tetugenda kuswaza. Engeri yokka gye tusobola okusasula Waiswa kwe kuwangula, kwe kuwangula eggwanga laffe ne likyuka. N'abantu abalala mwena mwena bannange tubeebaza tubeebaliza ddala. Kaakati erimu abantu kubanga meseji yange enkulu yammwe bano abakulembeze njogera nabo every now and then, naye meseji yange enkulu yammwe. Mbasaba eno meseji mumpulize bulungi mugitwale yonna gye mugenda, oba mu Kirombe oba mu Bikajjo oba mu Ghetto oba ku Nnyanja. Baganda bange, first of all zayogera wano nammwe sogera just nga Bobi Wine, njogera nga pulezidenti wa Uganda. Obuyinza obwo nga 14 January wadde nga abayekera ba Museveni bawamba entebe yaffe, entebe n'emundu, naye kati wano ndi mu bantu era obuyinza obwo saawa eno njagala kubugabanako nammwe, njagala kubugabanako nammwe, njagala okubawa obuyinza, njagala buli omu ayagala okugabana ku buyinza buno akuteeka omukono waggulu.
bamusirise njagala okuwa obuyinza kwatadde omukono waggulu ogende yonna yonna oba kulumbe oba mugeto oba mu nnimiro yonna yonna mugende mutambuze emesege eno mugambe abaana b'e Busoga nti tulina obusobozi obutuuse eggwanga lyaffe tulina obusobozi obutuuse eggwanga lyaffe mutambuze emesege eyo wonna temulinda abapoliticiani kutambuza emesege eyo bajja basangayo tolinda MP oba kansalawo no ajja kusangayo Museveni mwetayinza bategetinga naye Museveni atagetinga bakulembeze bwemuleeta ba MPs ngajja bwemuleeta bakansalazi ngajja mwena muze mulaba timulonda bakansalazi nga mbalonze bakigire kyemwagala bwe matuluusa eri tuwuliziganya abali awo mwabali awo mumpulira bulungi bwe batuuka eyo Museveni ng'agamba guudu bali abantu emitwalo 20 sobola kubagulirira ne kasita nfunye bakansala baabwe 10 nga bakwata abatwala kyankwanzi muze mubiraba takomaawo ne mu parliament atuukayo yoke kati abantu miliyoni 45 balonze ba MPs abayimirira ku manyi g'abantu bali bwe bati nga basabako era mulabye ba MPs bafa abamu nga batunda emmere gyabwe olw'ensonga eyo obuyinza bukomyawo erimu abantu mwe you have the power era bw'otokola kituufu njagala omanye nti obuyinza bwe tobukozeseza naye nze mbukuwala mutukulembereyo era omukulembezeewo bwamusanga mugambe Kyagulanyi yatugambye mwe muli bakozi baffe era omugambe tukulembere tugende mu struggle bw'oba tosobola tukulembera tugoberere mugamba baba tabakulembera akoleki abagoberere ate baba tasobola bakulembera nga tasobola bagoberera abaviire etukikola ng'abantu Museveni tayisobola tustopinga tokola banjagala olunaku lwaleero omwoyo gwa people power guyimuke mumwe omwoyo guyimuke mumwe nga ffe bwe tuorganizinga gavumenti empya eya NUP njagala mumanye nti ne gavumenti ejja kuyimirira ku people power ate nga people power yemmwe so olunaku lwaleero basawo ne banyabo mwenna mweredde obuvunaanyizibwa na buli kwetukako mugambe nti omukulembeze gwe twalonda kyatugambye naffe atugabanyiriza ku buyinza tukole ekyo kyayagala tukole kubanga buli omu kumu asobola okubeera Kyagulanyi basebo ne banyabo bannange message esinga obukulu ngibawadde muzikirize mbebaze muzikirize malize nga mbazaamu amaanyi nga bategeeza nti Museveni tulina we tumutuusizza emyaka ena egiyise abavubuka batono baali babeera ku ludo ng'ebibasanyusa Manchester na Arsenal ebibasanyusa Kimansuro naye kati abavubuka mwenda obwonge buli ku ggwanga lyammwe temulekeraawo ekyokubiri Museveni yawamba ensi yaffe ng'akozesa emmundu ffe tetukozeseza mundu kubanga emyaka 36 nga sente zaffe zonna ez'omusolo bazigulamu Kyakulanyisa twamukubye bulobado style emmundu ze tezikyalina mugaso Museveni agagalidde ku byabugaga bya ggwanga mwajja mumulaba ani azoganyaawo tuwuliziganye bw'olaba omuntu akyankalanya abeera akyankalanya mesegi gyembawa kati njagala mumanye baganda bange ti Museveni tumutuusiza ku kisenge mumpulya bulungi Museveni yateera ku makyanga agamba amafuta kate kati olwo oluginalo twalugadde tajja gasima ekyokubiri njagala mumanye nti amaanyi gali mumwe era mbeebazamu abaana b'e Busoga bwe twabagamba abali mu Uganda era mwekalakase era abagezi baali Busoga bebeekalakase njagala mbategeeze ti ebintu by'okwekalakasa bikola ebintu by'okwekalakasa bikola ki ebintu by'okwekalakasa bikola yensonga lwaki olunaku lwaleero ne Museveni yajja abaana baffe ku masomero bagende bamwekalakasizeeko ng'amafuta tugasibye lwaki
kubanga ensi yonna bawuliriza abantu newankubadde omwezi guno gwa Novemba nga 18 ne 19 gigenda kwera emyaka 2 Busoga Museveni ne batemu banne batta more than 150 people. Okumu ku misango Museveni ekigenda omuvunaanibwa mu kkooti y'ensi yonna era nga naye tugenda mutwalayo. So buli kyakola njagala okikole ng'oli confident. Wano tetuli mu lwali bakoyi, tetuli mu byakusaaga twagala kujjako dictator ate ng'ekyo tetugenda kikola feka, tugenda kikola nammwe baganda bange. Mwebale nnyo mwebali eddala kwagala nsi yammwe, mwebale nnyo mwebali eddala mugoberera amazima, mwebale kutuwagira tetusobola kukola kintu kyonna nga tetuli nammwe. Ne buli we tubayita ne mujja ne muwulira bino ebigambo ate ne mubyongerayo eyo tubateekinga siteepu endala ey'okwenunula. Nagala basuubiza nti olunaku lugenda kukya lumu oba lulibeera lwa Mande oba lubeera lwa Sande oba erikubeerera ettonye oba eribeera totonye mugenda kulaba ku Museveni nga takyali pulezidenti wa Uganda ng'alinga. Mugenda kulaba ku Uganda eyeyagaza, mugenda kulaba ku Busoga ngezeeyo ku original, mugenda kulaba Busoga nga industrial area eya East Africa, mugenda kulaba ku masomero gamwe nga gazeewo nga malaliyo gamwe gazeewo, mugenda kulaba nga mulina omukulembeze gwe mwakulonda, omukulembeze agenda okwawa ekitiibwa, omukulembeze agenda okwawuliriza. So n'obugamba abaganda bange nandigenze maaso nenjogera naye tebisobola kuggwayo. Mwebale nnyo mwebale eddala musigale nga muli wamu, bakulembeze bannange musigale nga muli wamu. Obadde ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter. Map Media TV katulira ng'akwasa Comrade Kaluya kaadi eno eya MUP ng'akugamba muganda wange eno kaadi gyeraga tuli wamu naye nga kaadi si enkulu omukulu tusanyuse nnyo okubeera nawe tukwamiriza nnyo. Ambuleera mukwase ambuleera nawe wanakola ekiziraku tusaadayo wena eyo nabakabikola omuntu mutambala Mudukirize olugambo lulemeere naye nga lugeguli wakaaka tuzimbe Yes, obadde mulabi mulungi wa Map Media Karani kamwe ka Transporter nkwagala nnyo 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 nnyo.